Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri mwenda ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku lwaleero mbaaniriza kumayitiddwa ebituba twayingiddewo dda amannya Farida Bikobere. Njagala okubategeeza nti we live on Facebook, osobola ogendayo notulikinga notufollowinga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV. Ogenda kubanga ate munnange otufuna bulungi nnyo olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi tuli mu gwa December omwaka tuli mu 2023. We are only counting 11 days okulaba nga 10 days ezibulayo 10 days okulaba nti ate tumalako 2023 abaddemu ebiwonvu n'ebikooso ngenda kukubiriza nnyo 2024 abeere waffe. We climb 2024 before we even go there. Don't stop at climbing. Mbu 2024 wange, as you climb, efforts zibeere towards achieving what you are climbing. Plans, strategies. So lokubanga ate munange ofuna ebintu ebyoyagala okubanga ate ofuna mu 2024. A few days to Christmas. A few days, 4 days to Christmas. Zabala isagala mbajja kungamba mbuna that is a wrong story. Christmas wasn't born. This manya bichi nze kye nakula manyi era you know we are going to celebrate Christmas on Omumbejja Yesu agenda kuzaalibwa omulundi omulala, so tugenda kanga to celebrating our Christmas. You with your theories byonna by'omanyi byesigalize tumala ku celebrating our Christmas, then you will tell me after we have celebrated Christmas that is a wrong story. It was written by someone yali yeyagalize ebibye byonna stories emumanyi muzesigalize kaakano nga tetunna celebrating a Christmas. Ngenda kubanga ate mpita itako mu mawulire agabaddewo before nga Omumbejja Luwedde Lilian negattako n'omugenyi waffe olunaku lwaleero. Tugenda kubanga twogera nsonga z'amakubo, nsonga za traffic. We are going to be discussing traffic guidelines zebateesewo mu nnaku zino ez'ebikujjuko okulaba nti ate tukendeeza ku bubenje obutera okubeerawo mu biseera bya Ssekukkulu. Accidents zatandise dda. When you look at Jinja Road in the past 1 week, you can really realize that accident zeeyongedde. Oluusi tetumanyi obanga nsonga za bikujjuko oba emizimu bagamba nti abadde akabenje emizimu tegivaawo oba emizimu gyawo gizuukuka biseera bya Christmas, and then you find nti obubenje bweyongedde ku makuba ago naddala agatwalira ddala abantu mu byalo Jinja Road, Masaka, agamakuba gatwala abantu abangi nnyo. Even here yesterday around our office wabaddewo accident akabadde munange katabadde katono. So nogenda kubakubiriza mu abali mu kutambula tubeere begendereza nnyo so okubanga ate tutambula tutuuka bulungi nnyo ate ne tukomawo nga tuli balamu. Olunaku lw'eggulo
abakulu ba NEMA National Environment Management Authority bavuddeyo ne babakana n'omulimu ogw'okugoba abantu mu Lubigi. Bano bagobako abantu bano mu Lubigi mu October. Naye bannayuganda nga bwe balina emputtu era ne bezza. Bano bagambye nti bagenda kubagobera ddala era nga ekikwekweto kyatandise yesterday bagenda kukomekereza leero olunaku lwa leero olwa Wednesday. Bano bagamba nti abantu beesenza mu ntobazi zino nga bateekamu obucontainers bwabwe, abamu bateekamu washing bays, abamu bateekamu tax parks or bus parks, abamu ne bakoleramu emirimu ne batundirawo. Bano ne bagambye nti bonna bagenda kubanga ate bagobwa mu Lubigi wano era nga bano bagambye batandikidde wano Obusega roundabout banavaawo batambulire dabadde Nansana nabweru awo nabweru road wonna bagobewo abantu abadde beesenzezza mu Lubigi olw'ensonga nti munnange bano bali mu kukuuma butonde. So nawe munnayuganda nga police tennakugoba lwaki teweegoba? You can't identify nti wano ndi mu lutobazi nsobole okubanga nejjawo. We understand abamu bajja tugamba mwagala tugende wakati nga abateesewo businesses zaabwe bali mu kutundirawo emiti. You can't realize nti oli mu kwonoona, you are encroaching on the environment. Bwe tunaavaawo nga tugamba omwaka guno season zaakyuse, enkuba ebadde ng'etonnya mu April etonnye mu June, naye nga nti tumanyi activities zaffe ng'abantu kye ziri mu kola ku butonde. So nga police tenajja kugoba mu ntobazi, gwe kenyini munnayuganda weekubemu ttooki ogambe wano wendi si mu lutobazi, nammwe abagula amataka mu lutobazi. You can realize nti wooli mu kugula ettaka lutobazi and then you say awo sigenda kusasulawo, naye mmwe naye ne mugula n'owozambwa iboat. Kati bw'oba wagula oli muzibe nti wali tolaba nti awo wooli munnaye lutobazi. So n'abakulu bano bagambye nti bagenda kuttira muntu ku liiso, oba olyani obakola business ki, bagenda kubanga ate munnaye bakusengula gwamanya gy'onaalaga. Bano bategeezezaako nti bo tebaagala kukozesa force lwakuba bannayuganda bwe bagamba ekintu nga tokikutaddeemu force tebakiwulira bulungi nnyo, nti basooka ne bawoninga abantu bano ne babaganda ye muveewo before they come to evict them baba babawadda warnings ezisusse ng'ate munnange bo bano tebeefiirayo. Ensonga lwaki tulaba nti ffe tulaba kaseera kalyanyi naye nga baba bayitaayitayo dda nga bagamba abantu bano bave mu bifo ebyo balina okuvaamu. So kubanga ate bannaye nga kati mu Lubigi nga tutaasa obutonde abamu dampinga in Lubigi, buli kimu kiri mu Lubigi awo, buveera bucupa everything. So bannaye ndowooza mmwe abeesenza mu Lubigi, today is your last day okulaba nga ate babasigukulula oba babevictinga okubanga muva mu kifo ekyo sobole okubanga ate tutaasirizaako obutonde bw'ensi. Olunaku lw'eggulo Internal Affairs spokesperson wa Internal Affairs omukulu Simon Mudenyi yavudde n'ategeeza nti they are stuck with uncompleted passport applications era nga bano bategeeza nti abamu bakolera ddala applications zaabwe ne bagenda ddala paka kaseera kali aka interview ne bafairinga okuddamu ebibuuzo obulungi nga bwe balina okubiddamu ne bagwa. Abamu they fail to provide the right information gye baba balina okuwaayo era ng'ono ensonga ezimu yazisayitinzeeko nagamba nti there is a lot of incest going on between Ugandans. Natuwaayo examples ezabaddeemu 2-3 ng'agamba nti naye gwe ne bw'obanga weebaka na muganda wo ne muzaala omwana, you are all Ugandans. So n'agamba nti you confide mu omwoyo officer gw'oba ogenze okukolako interview for your passport n'omugamba ekituufu kiri nti ono brother wange naye ate ye mwami wange eyanzaalamu omwana. So because you all qualify for passports kubanga muli bannayuganda, ono yategeeza nti ebintu ebimu ebitoogerwako mu media biri mu kugendera ddala mu maaso nga incest, nti abakyala bali mu kuzaala mu bataata baabwe, abaana bali mu kuzaala mu bataata baabwe, ate abaana abooluganda bali mu kwezaalamu. So you find nti omwana tasobola kuteekawo taata wange ye gundi, ate n'omwana wange taata we ate ye taata wange. So you find nti bajja kubanga providing a false information. Bw'otuuka wali ka interview munange ogenda okulaba nga ate ebibuuzo tabidda mu bulungi nnyo. So omukulu ono yagambye nti mwena aba applying for passports nga mulina ensonga ezibaganye okumaliriza application, yabakubiriza mugendeyo
mwogere ne ba officers, give that necessary information they are beetaga, tolimba because they will find out ate munange information eri ku national ID juboina okubanga owaayo mama yani tata yani bamuzaalawa wa tribe ki ebintu bwe bityo sobola okubanga ate ofuna ka passport no yatuwadde example y'omukyalo omu yabadde ayagala passport for his son okugenda e Canada okusoma naye ng'ate taata w'omwana we brother we kati omwana yali badde uncle w'omwana nga ye taata w'omwana so no nagamba nti naye out of questioning yamala na opening up era nafuna passport ye omwana nagenda nasoma asoba naye temutya kwogera ebintu bino nga bwe mubyogera bisigala eyo ne musobola okubanga ate mufuna passport si ne mweyongera gye mba mwagala okugenda olunaku lw'eggulo nno olowooza aba Uganda Muslim Supreme Council bavuddeyo ne batutegeeza nti oyo mukulu gwe baalayiza ku Sande abamulayiza mu bukyamu era nga omukulu Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yakyali mufti wa Uganda era bano ne bategeeza nti byonna bye baakola ku lunaku lwa Sande mbusimanya delegation ya council etuula ne mujjamu obwesigwa byonna byali mu bukyamu bano baatuula olw'ensonga nti it was a court order yalagirwa akakiiko ka UMS batuule Uganda Muslim Supreme Council batuule basobole okubanga era agamba report enevaayo bagiweereze mu kooti bano ne baatuule gangu wali ne basalawo bafune mufti omupya omukulu Ramadan Mubajje agirawumuzibwa for 6 months nga basobole okumukolako okunoonyereza era nga okunoonyereza kwatandikirawo era ne balonda omukulu Abdal Semambo okubanga ate ye interim mufti ano bavuddeyo spokesperson wa Uganda Muslim Supreme Council yavuddeyo n'abiwakanya n'ategeeza nti era omukulu Abdal agenda kubanga akola acquiring office mu bukyamu era nga tebagenda kikkiriza era nga bano bategeezezzaako nti omukulu Shaban yakyali mufti wa Uganda mpaka nga kooti ekoze okusalawo okulala mano n'akavuyo akali awo kitegereka nti omukulu mufti Shaban Ramadan Mubajje ne spokesperson we ne secretary we batunda ettaka eriwererako ddala nga 2 square miles side zeri esembabule zibalirwamu esente za 19 billion bano nno ettaka ne bataliwaayo ate ne sente ne bataziwaayo kakati omukulu bwe yaddukira mu kooti nesalawo etunde ku ebyo kwezo properties z'Obuyisilamu esobola okubanga ezaawo essente z'omusajja oyo yali yagula ettaka munono nga mwatwalira ne part of Old Kampala Mosque so nno beze ensonga ezireetedde emivuyo side zeeyo mu Bayisilamu era nga tujja saba mukulu president w'eggwanga yakola ekiragiro n'agamba no omuziki tegusobola kugenda so tujja saba ensonga ezigonjoolwe naye nga mu butuufu bwakyo bano bagamba nti omukulu ono batandise okumunoonyerezaako so talina kubanga ali mu office nga bwe bakola okunoonyereza yandibuza evidence so ne basalawo bamuwummuze for 6 months asobola okubanga addako ebbali omukulu Abdallah Semambo asobola okubanga ashuminga office for that period asobola okubanga ate okunoonyereza kugenda bulungi nnyo yadde ng'akakiiko kabadde akulira kabiwakanyiza ne kagamba nedda omukulu Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yakyali mufti wa Uganda mpozi nga waliwo okusalawo okulala eyo no ngenda kuvaayo ko ngamaliza amawulire gange omukulu Kyagulanyi Ssentamu ono nga ye president wa National Unity Platform yavuddeyo n'ategeeza n'alaga okwennyamira n'agamba nti government okuvaayo negulira ba former speakers of parliament ez'emmotoka ezibalirwamu obutitimbe bw'ensimbi olusanvu per vehicle it is something that wasn't called for era n'agamba nti eyo expenditure teyabadde called for because these former speakers bakyayina ebifo mu government era balina n'emmotoka za government ezibadde zibatambuza ng'era ziri fueled ng'era balina ne ba drivers ono yagambye nti mu mbeera eno nga bannayuganda bali mu kubonaabona kukolawo ensalawo bwetyo kiba kinyigiriza bannayuganda okusingira ddala nti bakozesa ssente ez'omwoyo w'omusolo okulaba nga bagula emmotoka era abantu abasinga bagenze ne bapekinga emmotoka zaabwe n'omukyala
Honorable Rebecca Kadaga naye yalabiddwako ng'apikinga emmotoka ye mu bubba okuva wali eri ku Parliament naye nga tetumanyi lwaki yalibadde yeekweka olw'ensonga nti we all know baabawadde emmotoka zino era omukulu omukyala Speaker wa Parliament Anita Among yavudde n'ategeeza nti bano nno bajja kuleeta aba drivers baabwe bawandiise babeere bakozi part of the parliament staff nga basasulwa by parliament era nno motoka zaabwe zigenda kubeera nga ziri fueled nga baziservicinga era nga zijja kuba nga zikyusibwa every 5 years mpozi ng'emmotoka yeefunyemu obuzibu awo osobola okugizaayo before the 5 years ne bakuwaamu endala so nno ebintu ebyo tebyatudde bulungi nnyo n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti gavumenti bwegenda mu maaso n'ezo expenditures Ugandans tulidumde era n'agamba nti there are things bannayuganda bye tulina okulaba nga kisusse ne twekolamu omulimo ne tusitukira wamu naye bwe tulaba ebintu nga bwe tubiraba bwe tubireka ensi eno tetumanyi gyeraga nga maliriza Entebbe municipality leaders bano no bavuddeyo ne basaba gavumenti okubanga etereeza ekibuga ky'Entebbe kyonna muleme kutereezaako makubo gokka na airport nga bwe tuli preparingira abaana ne aligned movement meeting oba NAM egenda okubeerawo mu January. Bano bavudde ne bategeeza nti enteekateeka okwaniriza abagenyi ziri mu giya naye ng'ate amakubo agamu agali outside the main roads tebali mu kugakolako. Bano ne bagamba nti they should beautify the whole Entebbe. Hotels tezinakolebwako and most likely abagenyi bandisula mu hotels ezo enguudo ezimu ezitali main nabo zo tezinakolebwako naye ng'ate bano besira baliteese nnyo ku airport ne main roads abakulu bwe bagenda okuyita. Bano ne basaba okuli meeya w'ekibuga ky'Entebbe omukulu ono Lulinda Fabrice yavuddeyo n'asaba nti abantu abali ku kakiiko akatereeza ekibuga Entebbe ahead of the NAM meeting mulina okubanga ate mutunuulira okubeautifyinga the whole of Entebbe okulaba nti ate abagenyi bajja kunyumirwa bulungi okubeerawo kwabwe Uganda nga buli we batunulako wanyirirwa okusingayo munaanyirizaako ebifo ebimu ate ebifo ebirala ne mubireka ng'ate tebikoleddwako. Ngerako ng'ate mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ngenda kubanga negatiddwako Omumbejja Lilian Luwedde pozi n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness
of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikobere. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikobere. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics,
reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Tekolikayo mukuumulamuko kyali kumbaiti drive Farida Bikobere gemanyanga ngene gatiddwako Omumbejja Lilian Luwedde ate n'omukulu Mukose Arnold Anthony ngena kubanga ate twogera nsonga za wano zaffe ezitukwatako nsonga za bulijjo so ngenda kukubiriza nnyo obeereko okozese comment section sobola kubanga ate otypingamu ekibuuzo kyo oba otypingamu suggestion yo tujja kubanga ate tuyitayita mu comment section tusange ku The Alternative Uganda on Facebook oba TikTok TV ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo irize Wednesday ennaku z'omwezi ziri 2 we are counting 4 days to Christmas. Munange Yesu anatera okuzaalibwa kati Maria olubuto lumunyola so nno bagamba amakkato gegabaga muluma so bannaye tugenda kubakubiriza nnyo abagenda mu bikujjuko mubeere bantu begenderezanga mutambula. Gavumenti yavuddeyo eri mu kuwandiisa abanaafuna obutimba bwa gavumenti nga bwe mugenda mu byalo they are registering for government nets zino ne butimba bwa bwereere free of charge bagenda kubala by the way ne baba tewabadde wewake wo bakubaze ndowooza bamwagenze ye wakanga emiryango gyamwe bagiwandiiseeko namba ne chalk banayi mugende mu bifo ebyo bye balonzeewo mufune obutimba obwo gwe woba tokaagala nga you have a net at home kafune okatwale gwagenda mu kyalo okagabire abantu mu kyalo okagabire jjajjaawo okagabire maama wo tutaasa omusujja gw'ensiri. Good morning Lilian. Good morning Farida. Nze tebampandiseeko ewange wote bannayita ekikoloboze nze wange bambaze nabadde sirigo naye bambaze sinnalaba yadde ekoloboza mpozi nziremu netegerezebwa bawandiise ku luggi oba bawalandira oddi lumu n'abutwala no gwalina okugenda obi obupiikinga naye ewaffe ewaka eyo bababaze abaayo lwakuba ekyanewonyeseza muba 8 babawa 4 ate ku lwaki babiri mu katimba sikitegeera lwaki bakigatta bwe batyo bwe muba 8 babawa 4 kati omukazi namugambe tuwandike nti tuli 16 batuwe 8 ekyo kikola amakulu yaganye munemubeera 10 bajja bawa bonna oba 5 babala babiri naye era bajja kuba babatambuzaako kubanga bwe mba muli 8 ne babawo 5 obusatu mubugule kituufu ekyo bate niwe mwasize mutaba nange abakedde naffe olunaku olwaleero we baba bagambye okugenda okunona obutimba banaye mugende tuli mu kampeyini yakulwanyisa malaria omusujja ogw'ensiri gutta banaye guttira ddala so mubeere basaale nnyo mu kugulwanyisa muyambeko gavumenti bwebanga naye ina kyekoze naawe baako kyokola nga munansi because okuba munansi tekitegeeza nti buli kimu bagenda kikulira naye naawe olina wootuuka ne weenyigira muzeeyi Omumbejja Luwedde Lilian ebikujjuko by'ennaku enkulu ndise abali ku nguudo abagoba b'ebidduka oli wa kagaali oli wa piki oli wa mmotoka oli wa kyonna bannange tufeeyo nnyo ku bulamu bw'abantu bemusaabaza oba bemuvuga abali mu taxi emabega bw'oba ng'olaba ng'agivuga agitwala kapaalo baako kyoyogera tutandika mbu ate kaguddewo akabenje noga namulabye ng'agivuga ajanguya namulabye ng'atutwala kapaalo baako kyoyogera ate tutaase obulamu bw'abantu because every life matters. Mukose Arnold Anthony tuli basanyu nnyo okutuulako naawe mukama waffe mu studios ffe baani tusaba obuze ku batulaba
Uyogera fe bani obanga ate tukuwanudde ku buwangwa na nnono ne interface. Oli mukama waffe ati bw'ojja n'otuulako naffe wano si kintu kyangu. Bannange omulabi waffe omulungi tukwebaza nange ensanyuse okubanga enkya leero bandeese kipayopayo nangamba jangu tunyunyunyemukko omanyi ffe emyaka gyaffe myaka mingi ng'ekujjuko bya Christmas naye okujjuko by'amanzaali awo myaka egyaffe Christmas zaabiranga za njawulo naye ate ejjembe zino ndaba zikyuse naye nga ogedde ku butimba bw'ensiri munnange Bakubaze simanyi abantu bannangamba mufaayo ku bintu no era singa bambaze naye sanze singa bampadde reporter namutayi nti bazaano ne batuwa wana nababuuza luli nti bazzeko nabo butimba nti tebannaba kati jjo nazeewo sawa nga 5 ez'ekiro tebanayi tebaŋŋambye so kati simanyi naye n'ekyokulala bw'ogamba nti ate tugabunabuna buli abasigaddewo bagenda kufuna ki mbadde ngamba government policy bala basula babiri because omukyala namubuuzizza lwaki abantu bali munaana mugababuna kwa government policy egamba nti buli muntu ali entitled okufuna akatimba sigamba nti niwa mwana muto olaba kati nga twakola mu covid nti buli muntu alina okufuna emmere babalanga abantu tugeze abantu 5 omwana for example wabusawo 2 omukulu wabusawo 3 nga ye policy naye ate era ewaffe era bw'obaze nti naye bampakamu kasawo kakawunga bakubisangamu emirundi ate basinziranga ema muli mu kikomera mmwe babawa butono nnyo ate n'okusinga abatali mu kikomera yensonga lwaki mulabikanga balina ku ssente ze bampakamu kasawo kakawunga n'ak'ebijanja ngoye bakwata ffe abantu ba bulijjo naso bakwata balina ku kasente oba just nze oba gye batasanze gye basanze nga wagana yatewo abadde abantu tebagenzenga because nze wange I think my landlord yafuddeyo ne bampandisa kubeera nkedde ku makya nangamba twakuwandisiza ofunayo akatimba genda okajjeyo anyway kyonna kyekiri first of all twebaza government amanyi bagamba nti telufudde adana lusogo at least nti okay batuwaddeko obona tekimala government ina kuwa buli bwebanga sazo nti buli muntu emuwe but at least waliwo entandikwa butuuse nti at least bwebanga badde ina budget ya butimba 10 bakuwako mukaaga zine zikola ekirala so at least wadde akatabo kanasoma nti at least zimwe etuse kanoma tumuhimbise naye sometimes nti olumu nyamatono eri mu nkwawa so alisitandikiraawo nekulaba engeri gye tugenda so our government gyebaza ngakola tekoze 100% nekikola naye at least tutambuddeko era awo kirungi nnyo okubanga tulina wetuuse so nze Mukose Arnold Anthony nange ndi musimu okubanga ndi makati g'Abambejja nze omukopi so ndabira wanzani okubanga ndi makati g'Abambejja ababiri tukuwanudde kye tukuwanudde obuwangwa n'ennono interface gye tukujje nga tukukulugusa paka wano nemutusa mu ngatto ennene ez'omu traffic kuba abantu babadde basunga mulaba mulala naye omu traffic okutegeeza abalabi baffe ayina emikolo ayina omukulembeze gw'emikolo ate nga ekitundu kyatwala naye atusuubiza okubanga agenda tuweereza omuntu anamukiikira bw'anaaba atuuse kinaba kirungi bw'anaaba tatuuse twetonda in advance so tulina gwe tusuubira agenda okubanga amutuulirawo so mu mbeera yonna watuuka nja kuvaawo atubuulire because nje tugenda mu nnaku enkulu twetaaga message yaabwe enkulu nnyo naddala twetaaga okumanya traffic guidelines batambudde kizuulibwa nti mu kaseera kano eriyo eyasonda akasente ke neyaguza emmotoka yagenda kweraga n'okulaga mu kyalo nti level yakyuse nebaayo oli aludde okugenda mu kyalo excitement yagala atuuke mangu naye n'avuganga olw'okwayagala atuuke agenda ajoge newabeera n'apangisiza safe drive n'agamba nolinga yagambye nga wadde saagula nevuga kwegamba ebintu byanjawulo ebireetera obubenje ku kkubo mu nnaku enkulu abantu tuba bulijjo naye ensonga ziba zanjawulo zeeyongeramu waliwo ate ono wa baasi oba taxi ayagala avuga ebintu enyingi kiseera wakolera nti wano zijjula mangu tukitegeeza nti demand eba high kati wabanga abadde avuga katugeeza longu nga avuga lutusi 2 abaga atesa avuga 4 kati mu mbeera eyo tulina abavuga okugulu waffe Mbale Tirinyi Road
Era mukama bada kyatuyambye nti obubenje obusinga bw'osuuka mabiraawo obugenda bukendera naye aba badriver ba taxi z'embale bannange mutuyambe mukendeeze speed mukendeeze amalala n'abamasaka road balina engeri bavuga drones ziri era traffic yawo tubasaba balina engeri gye ng'oyinza okulowooza nti simanyi eyagamba abantu abo nti drone edduka oli akavuga n'akalimu n'akamalirayo ddala n'alyoka abavuga ate nno nga n'abasaabaze basanyufu drone etwala eddakiika ntono nnyo okutuuka tuga ne bannange agakaninye kana akapya nnyo era yakibaga nti zidduka misinde nina owabboda yavuga luli nga mu saidi nayo mulimu tompapia oba oli kugwa mukwata omulala esaidi mulimu tompapia oba oli kugwa mukwata omulala eno ng'erimu emulago siinayo wa Luganda kati lengolabya ddala era nga ku pikiye akubuuza mama tuli ku bwangu agamba funa omulala emulago teriyo wa Luganda lwange like nakyagala nti nafu kijja tuyambako discipline y'okweprogramminga omanye nti bwemba ngenda katugeze mu town baletaga mu dakiika 3 kaneewo dakiika 15 okwongerezaamu nti nopapyo nafu Luganda tuwakubbula naawe yangu wakubude basala ku bitaala bya Jinja Road awo omusajja n'omuteka mu mbeera nga naye yakwekaka kulaba nti akutuusa mu budde so sometimes naffe abasaabaze tukontributisa kinene nnyo ku bubenje ku nguudo ezo nti tetufaayo naffe olw'okuba twagala tutuuke mangu fe abagamba n'ogamba driver tutambula nga tutambula kiki like omusajja n'agamba kati nkola ki kirina okukola ngemu speed ate bwe tufuna obuzibu alina abadde afuusa kino mu maaso namulabye ng'afuga ng'omulalu naye nga wasirise okuva ku ntandiko because era bagamba buli wosirika oba owagira ekyo kigenda mu maaso so kiri kitegeeza bwe tusirika ate mu mmotoka ezo costa bus biki mulimu abantu bwe batyo alabanga je gwe bitakwatako akabenje bwe kagwawo kale twamulabye yasooka okuwa lipoota namulabye naye nensirika nenga wayo omusajja kale kamuleke twadde tuli mu bwangu ayinafa abasabazi n'obuzibu nti Omumbejja bw'okompeni ku speed nze nyavanga naye muleka tuli ku budde obo kitegeera nti mubama abeera concerned nebamu abagamba ffe kitwagala kate bwe tufuna obuzibu bano ekyo kitwagala ffe abasooka obudde bamugamba ovuga bubi naye nga yetawulira naye nga abadde bamuwaga ate bwe baffe abeefudde nti tuli ku saidi y'abana so sometimes ffe nga naffe abantu tufeeyo nnyo okufa ku bulamu bwaffe otherwise tukyafuna obuzibu bungi nnyo naddala mu nnaku zino enkulu okay n'ennaku endala tufuna obubenje n'obuzibu naye z'ennaku enkulu tugamba simanyi emizimu simanyi ate obubenje buba bwagwawo mu biseera bino ate emizimu mbu tebagijjaawo kati emizimu gibeerawo abantu ababa bafudde Omumbejja atandise kugenda adda mu buwangwa nano okay let's agree okimanyi nti wali accident yagwa wali eri erugazi yabanamawulire akaseera ko katuuka babeera accident namukyayika muntu muloberawo nnyawo mwetegereza jasimbu kiwona erugazi walakoonawo ogatuuka bw'oba ova Kampala ogatuuka ingira Lugazi town bw'oba ovayo nga wakagifuluma ku mukono ku saidi wano so nti okay tukize kale kibeerawo naye naffe bw'omanya nti wano because amakubo gano agasinga tuba tugamanyi simapya wojeko first time wojeko first time otomananya naye nze waffe buli kakoona niwe manzibiriza omanya tuli wano sikali wemanga nkimanya watu wafunya akabenje bashirange wentuukawo sikiriza speed tulabe nga okay okay kale wemanga ngambadde nvuga ku kinana kanzikeko nkoleko mu 40 oba 50 tulabe nga sijja sibaji controllinga naye nomanya nti wano wa bulabe naye nojja ku 12 akalimi omanyita motoka zino muze bwogera mu kalimi otane kukuwaninga ngomazeeyo naye nga muliongo owuli onyuma ogamba kewoze omanye balina eyo statement kewoze nayisizawo nga kewoze lwaki oyikiriza kewole akalimi kagwayo nekabanga bwebanga ekisawa kya 18 kagwa mu nekabanga tekakya
tikane wala kagenda katengene kasaka kwewola nimugamba nakayisa kwewole wewe bibiri mu abiri ngaba najisiza wali ngakewoze ebachi okiriza kewole nyosigala ngo kyagenda mu maso so sometimes nafa abantu tuli responsible era nina taxi jinalinya lwako mkusawa gwanyamba na saso yawe anenjivamu ngoto kwa traffic nga asiba musipi nga afuna empisa buli kwa traffic nga musipi nga avuga nga bayagala ne mugamba go ovuga mu traffic kanvemu nze njagala muntu avuga mu motoka naye baliride n'obulamu bwabala bwanga ovuga mu traffic nti ngomanyira kubuuza bano kiki nagamba walungi n'olyoka ovuga byagala kanvemu ovuge bano nagamba nedda abasabaza ne banvuma nengamba naye nze kamunvuma ate no munna obulamu mbwetaaga yana njivaamu nagamba tusasule ne mugamba okusa tuna ku police yengasulira anabaka omusamo kodakala nanvuma mwawo nambugo yabogolera namugoba mu taxi nengambe ngoba ndabinka nganswadde naye nga tasizo obulamu so sometimes nafe tulina okufuna mu some discipline bwembange na mukyalo katugeze wafe ebusoga mayuge custom eshimpapia ngenda wafe wali wafe mubagala batuuka emisana babalabe kati simba kumacha n'emigugu gyabwe nga bayitawo bwemanya yakola be wafe custom simba 12 kasimwe 11 wano e Kampala mvuge mpala sawa musanvu kujama mungi sawa musanvu bandabe nga ntuuse ekinsimbiza ku 8 obwaka wongeza nanduka 5 za kiro nga tebandabye kiki wemanya yakunda kwera gabu nenga bandi boyagala abo ku kyalo be yalekayo ayagala omulabe nga zenga mupya akaviri kamanyi tusibe mu video wase kati kumacho baterugenda kera bakulabe kaviri anje twaje kulaba lulidi wali wababbize balina okulaba nga wazze n'ebintu nga basomba bwe bateeka wali mukuga mwenda mwazire ngoye zinyirira nama bavuye Kampala nemuleta omuntu w'emitwalo 7 nemutika ebintu by'emitwalo 8 okendeeza eri waffe nzoli mama wange ne bwemba sina kye mutwalidde ayina okumpa emmere waba mama wange asiganye naye mujja kulemesa abantu okugenda mu byalo nanti bwe buzibu nanti abo mu byalo balabamba abe Kampala abantu emitwalo bingi teyatuuka kabwe balugera balutuusa omuntu ky'omumanyiza takwalyamu bw'ogenda nga weeraga nawe ja kutweetinga ng'omuntu alinawo oba okitegeera naye bw'ogenda ng'oli humble ja kutweetinga ate naye waliwo abakuddako ebirowoozo mu nnaku nga 2-3 obasooka ne balaba oba ozita ze wajja nazo oba tozita bw'oba tozita nga akuddako ebirowoozo n'obwongo obanga atali mugenyi ate lwaki mba nzitanga zange ate kati bakusu tatulina sukaali watute sukaali ne mbanga twaguze sukaali agenda tumazaako ennaku ezo nga weetuli waje mama balite balekera yadda akantu nga muva okay for example amaka galimu abantu 10 ogeze nakasoka sukaali katugeze kale kirabiri mu batabula obutunda ogamba ina kunya tusakungamba kirabiri mu 5 ngamuli abantu 10 munakunya zibaziweddewo waliwo abulirana beba wako mbaberi bote bafunye be Kampala ne babasenerako kilo nga 5 awo oke kale wadde wakati eri abantu fenga eri abantu nzenganze sukali bwe nkuyamba nywa jikemu oyo mune kitundu nzenganze bwe nyandulanye sanga waliwo ebikajjo njagamba nsikulire ebikajjo ntokose chai nga ebikajjo bifumbo kitegera ngo nfunye omukisa ogwo njeri abamu abali mu mbeera ngazi bakajja kalubiriza kale niba abamu nga kale abama sappe ayagala sukali alitune bawero atekemu asense jiko ayesubulamu Kampala nga Kampala watambula so ndowooza naffe alamna abave Kampala tebagali eddala kola milimu bazuka sawa nya wabagala nga chai yayidde Kampala semonenya nti sometimes tukirize nti ogenze kuwulako banayitubadde tukola mwaka mulanga mwe bakulu abaliwo abasigadde baana bato okay mugenze n'abaana bato be mwagala balye naye mama akadde gwe mwagala akere ku macha nnyo abategekere chai then awo tekibafeya ogenda n'abaana abato n'otagenda na mukozi ogenda n'omukozi ogenda n'abaana abato nga tatute mukozi because n'omukozi ke kadde ke bamuwa ogenda ewaabwe abantu bano tebera nababo akasagala okay abamu bayita ba house girls house managers abo nti sometimes engeri y'omuyisamu kola kirene nnyo either nawe kusikirizibwa ogera nawe obana yogamba kange n'empumulemu kituufu bangi betugamba nagamba anti anko mayisa batugende ffenna mwebali
Oyina abayina agamba nange mu Christmas bwetuuka kange nempumulemu. So naffe bano tukize tugane tuli bantu. Bwotagala kuyise menga sure nti bwoyisa abantu abo. Nti ogamba abantu tunenya abarabu nti bayisa bubi bayinaffe ku kyeyo. Naye soko obuuze gwina wakewo omuyisa otya. Bwanga omuyisa bulungi manyire n'abarabu eri abayisa obulungi. Wano waliwo bannayuganda bayisa bannayuganda bannabo obubi ennyo okusinga n'abawarabu. Ng'omanya nti singa nawe okuba oli Mwarabu wali badde ngo oli gwonenya naye lwaki onenya Omwarabu weeri nga nawe wano bw'ojjula emmere talya nammwe ku lujjuliro alina akatama akake simanyi tabikozesa bw'ayingira mu nnyumba alina simanya tosemberera bawange simanyi tomuwa mmere byennyini abawarabu nazanga abaana bange simanya tokola manya nti byokola wano gwe oli Muwarabu omuddugavu ekitegeera ekyenjawulo nti gwe otoli export naye nawe obanga oli nga bakuweereza nga importinze okay nawe importinze omukozi okuva ku district endala oba mu bitundu ebirala so nti engeri gy'oyisaamu omuntu ono yembeera era nze ntera nnyo tulaba nti omanyi baki abakyala abasinga tebaagala nnyo omukozi asembere taata waka because sometimes abakozi bano konfininga nnyo mu taata namubuulira namugamba munnange wano ABC kati omukyala tayagala gwe taata mu maka omanye bwatwitinga abantu bano ayo tabira nti job mu tweeting obi omuntu ono n'abaana bo because anonya wakendereza obusungu kumetabulina naganya kuchunya akaana kana era wesanganye amaka agalimu abana abachunyizibwa manya but okay mulimu naturally ngoli mulimu abantu nga kale mulimu abantu nga naturally babi ng'omuntu abaddamu kwata bulungi naye nga yayina omutima naye percentage esinga obungi abantu bana abachunya abaana baffe nabo bambi abane sungu naga mama wampisa uli wano nawo ntewani kimu ibiri bipa kimu ya musambye like naye anonyo taso kwa mama we taso kuyomba na mama we nagamba na ye kichicho kale gogera ko kayamba yagala matasi manyi chai nagamba naye nawo ntewani zaki ni chai ata abantu abambera bilanti abantu bano bantu akedde ku machayo zezengo ezamwe mwe namwe mulinga 7-8 kulikeza abana abegubya abazanya abatagamba akabo tetubagambako amalirizo okoza ino okoza ebintu ayino okusimula ennyumba agenze mukatali yeri wansano nye mmere omuntu oyo akuwa ne bobera ate mugamba sama nani ndo bankulidde tulina okubanga nenga osazeeko oli bwe muzanya mwe oyina abaana bo muli ku game kuli muli ku pad bwe akola nnyo obulamu bukwangwira eri sindogoyi talina kyuma kimuyamba akutama talina lunaku lwalina off naye gwe oli ku mulimu ewammwe osaba wakootuula nogera mu pate nodde eno olina obudde obuwumulamu naye nolwobaddewo tosobola okugamba nti omwana w'abandi tukole ffenna kanjoze ebintu wano ku sinki nfumbe abaana mulongoose eddiino naye awummulemuko because naye aba muntu so ndowooza ezo ennaku enkulu zituwe okwefumiitiriza byota tukola obubi tukyuseemu ate omukozi bw'akusaba ogenda ewaabwe tomugaananga ate bw'aba mubeera aliikirira emirimu gyagenda ogigwamu kati oli waatali okay setting obwongo because omukozi n'obwanga abadde akola bulungi ajja kuwa omwezi mulamba osanga bamuterekera ebintu ebiddugala bamuterekera engoye enju yakomo simulo lwe yagenda nti omukozi yakusabye wiiki emu ng'ali ewaabwe obikunganya eby'ewiiki emu obitereke obulaze obunafu naye oba omulaze nti okay wa mugaso nnyo naye oba omulaze nti wootali ebintu bisigala betaano naye ajja kukola ajja bikola ng'akimanyi ali ku ntolizo naye bwe akomawo n'amanya nti ebintu ebimu byakolebwa ajja gamba omulimu oyinza okuba nga sigulina bwekiba nga sobyekolera bino bwe munyizamu katono nnyo oyinza okubeera akalimu naye bw'obisanga agamba hiya nga siriwo waliwo ekitambula wano ate abamu mulimu kuwaako abakozi half salary yaabwe ya December mbunja muwaako half salary muwalirize okomawo ekitundu kye kimuwalirize okomawo ojja kusanga yakooye ng'oni waali wano abaana mulimu omulala nga mu kikomya mwe muli apartment zemulina zemusharinga nga mupange omulimu omulala nga tajja kusobola mukozesa naye ajja kumuweereza mukwano ogwo bakwa nayo ku mulimu amujja wa Omumbejja Luwedde mutaba Omumbejja Bikobere ave entinda adde nakawa akuli mnageze mu Christmas gulowooze mbu omulumya naye nga yagenze ku mulimu omulala nnyo
Demo okuba esimu agambe sijja kudda. Naye nga so sometimes naffe nze ebiseera bisinga kyesaagala nnyo tuli perfect. Naye tugezaako nnyo nti ate ne bw'olabanga omukozi ono omukosezza ekikukosaako ekyo ogenda okumuyita n'omugamba manye jo kyesaakoze naye mbadde nkusaba onsonyiwe because is human. Abamu bagamba ebyo tubyerabira tutya okitegeera nze olaba kyerabirwa mugambi bakigambye tasobola olaba nze sometimes nsobola okukola ekintu nensiikira bwenti nendaba nga kinakoze kirungi nyiza okubanga nkyo okujja okufeesinga nengamba Luwedde nemugamba omanyi fedde namukosezza naye amazima kyeyisiza bulungi lekiti mba nkugamba ongambire Farida nti like nemenye like kinakoze like kyankosezza nyiza okubanga nze babose batononya abemenye nyiza okubanga nze mpulira nkyo okufeesinga olwensonyi naye ntulunira nengamba tegeza tenjo akonfaininga nnyo mu Lilian nengamba omanyi yesterday amazima sisiza bulungi ewa Lilian eyo naye kale nawulidde nga mukosezza like bala banyumya yamugamba bambi yemenye okay gwiza okutawulira nga netonze but at least the man transferinze communication yange bekoze eki niba batakugambye naye mukwano gagamba abamanya nti bambi munnaffe once in a while kitegera naye tulina omuze ogamba after lonze nze bosi we oba nze mukulu we abamu muyina abakozi ewaka abakozi bano it was their first time to come to Kampala nompickinga mpaaka nomuleetewo tavangako mu kikomere ekyo paka Christmas ayagala kudda kana mubawa ababoda be mumanyi babatuuse ku paaka kubanga bagenda kubula bababbeko ebintu oba bwoba oyina emmotoka muvuge abaana bagenda kubabbako ebintu n'essimu z'ababosi babwe nga waba nakasima mbuya akasima akateka mu bintu olwokwata mu kiwunda baba byonna kati tamanyi gyava tamanyi adda okay gyava nzo kubanga amanyi katogeze nti amanyi abamanyi waka kikomera mu amanyi akatundu ako ate n'ebikomera ebimu ng'omwana bayingira buli byakozesa musango abana tebafuluma bikomera mu akamulamba nga nebamuteeka katugeze kilomita emu okuva ne tafuluma mukula bintu bimusanga mu kikomera nti namwe abalina obusobozi okay eryofa abakozesa abantu abo nga tulina kasaala ketubakwakuka naye nabayo ng'oli alina obusobozi obutulako out oba abaana bo out mpozi tomuleka waka mpozi nga yaganye ate lwaki agaana out omanyi ebyo benefits naye bwatandika okulabanga n'omuntu natandika okugaana benefits sobola okubanga tosobola kweyaliza ku baboosi bonse nange waliwo gy'ogaana olaba kale ne bwenaabeera out ng'ogyeko okulya togenda abamu babatwala out nga amutute out kumukuumira ku baana bali abazannya tomanyi abaana bagenda eyo mu byesibo ne bazannya kati gwe bakutwala out olowooza oli out kumbe omulimu gwo oze kukuuma baana bano obakuumira ewaka ne gye bazanyira kati oli n'agaana nagamba ntegedde nti mugenda kumpa mirimu eri ansigale watembera emirembe gyange namwe abakola waka nga mutulaba bosi wagamba nga tugende for example out because bwegwanga si mirimu nti for example mirimu mipya togaananga gero kisoko environment you never know manyi opportunities zisanga atambudde tosobola kufuna opportunity for example nga ndi ona ku digital oli confined nga sitambula okay tufuna omukisa ndomana nakuwa mu maso okola ku screen nakuwa naye mu kifo yoli tetena opportunity nti omuntu public nakulaba so nti tojja kufuna muntu amanyi nkola yo nalotambula so nti naffe bw'ofuluma mu obakola ebintu ebipya biweegomba ebikusikiriza ebimumotivating ate lwogaana nga mukama mugenda kola kirungi yeekengera agamba lwaki ala kusigala waka oba okitegeera biki byakola nga siriiwo naye bwekibanga gye mugenda eriyo emirimo emirala kyanjawulo wayinza ogamba atudde emirimo mipya gye tugenda naye kibanga mugenda out byakusanyuka byakweyagala nga teri mulimu mupya nnyo gwe mugenda okwongeramu togaananga because niwaba olina byagala okuyisaawo aba atandise okwekengera aba yeebuuza lwaki agala sigala wano ffenna nga gyetugenda tugenda mu masanyu masanyu ki agali wano agasiga gyetugenda ayitawo basajja
kuba omusajja ayitawo bakazi ayina yagala okubba nga tuliwo like mukama ne watu nacho ogenda kukola mukama omutale n'omuteekamu endowooza yani kulowooleza obubi so nafu tubeka calculative tubawerekereko mu bibuga bagenda kubabba ate nga tannava wakamuweemu ka lecture towa bintu kusitulirako nga tayambadde kanakani katakisoba kapaaka azini talina kuva mabega mubeerenga mubeera ku mukono mugoberera kusituliddeko kubanga ababandira speed bagenda kumukulako abantu abayina speed simanyi ne babimumenya abatambula yangu agenda kubaka ebintu nga tonatuuka namba na nyimiza engijini yokumira ekamba ku National Theatre nancherega nansekerera zinagira mu kwaya school kwaya bino isomero lya Afria yimba bulungi nnyo fune tuvaamu ku regional level kati twaviramu ku district level kabaje ku regional level ne bampandisa mukubi wa bivuga na kuyemba solo bichi folk songs ezo kati bwe tujja ku regional ne tujja pa ku national na ye omusomesa yali kyali wange olwo ku National Theatre olwo na semanye Kampala no kwata sad na musiba kusiba sikukwata ne mwesiba nga wadda we nkolachi era belangimiza bansakera na yenze na successful sasa tuna buzubu na bangerega na mwita bulungi langa ansimula tugenda ku performing what practice bwetumala akuzako kunkunga so na imana moto na ye chanyambako so sigamye nti mubikole because bembe gichuka myaka teri agenda kukkiriza wamma kumwesi bako na ye like menga shuwa ntakuleka tebeza kulaga nti menga shuwa ntakuvawo vicinity ontakuva manso nagala kustulido mugugu abantu abajja obaga akava ku boda ne bakuyikiranga batano mama ogenda wa nyaba ogenda ngustulireko oba tonnayo excitement y'amaanyi n'oba bagenda gyolaga tonayogera gyolaga ng'omusajja asitudde emigugu gyo era bw'otamukoma kakira bw'obanga oli muto jukira bw'obadde mukikomera tonamubuuza sente mmeka z'olina muwa yasitudde ebintu kati bw'oba tomanyi ojja mugobera bugobereza akutuuse ku takisi akugambe njaga mutwalo nga tokuyina kumugamba kunawa ebintu byange abantu bali beetegereza nze simanyi balamba bate ne bamanya nti ono nsobola omufera ono sobola mufero no mubufumu kakati ajja kuvuga buvuzi alyoka kwetoloza paaka eyo we mujambuka mujikirya muri omwe munda mutambula bwemoti alyoka kutusa gambe mutwalo naye nga watu wadda kutwala otambulawo kagendo katono nnyo ng'otuusi naye bwakulabanga asobola okufera nga akwetoloze paaka eyo nga mujambuka muyinza nova mukadde ne mudda mumpya namala nakutambuza bagamba abaana bano tubawa ababoda betumanyi owa boda omugambe bw'otuuka omwana mufunire omuntu omutuufu anamusitulira oba mutwale ku motoka aliye n'ebintu bye babiyingize munda because ayinza n'okwerabira n'abireka ebweru mbwate nalabye kondakita abikutteko ne kondakita n'abireka wansi namulabye kondakita ng'abikutte ko teyayingiza nsawo yange naye ng'esigadde mu paaka ekituufu so abaana naye tubayambe kunyo ajja kuba akasaala kaabwe bakakoze abamu bagenda mubakkiriza bagende mu shopping mu kibuga it is their first time ogenda tamanyi gye bagula na bintu lwaki temubawerekerako abaana bano kati gwe maama kati nga abamu abatandise breaking out for Christmas holiday omwana bw'oba omuyine wakamusasudde akasente ke nga you genuinely wanted that girl benefiting sente ze she wants okushopping lwaki tomuwerekerako obufu ababumanyi awali engoye si buli wantu nti ojasangawo olugoye lwoyagala awali engoye awali engato awali t-shirts fu abamanyiyo omwana ono mutwaleko otherwise agenda alumba ekibuga baboli bamufere agulaza bbeeyi bamuddize n'ebicupuli owaayo 5 ne bakudiza balance oweena nenga bye bakuwadde ebicupuli ate abanasinga kakati banamugamba nti jana agende walala okugula nti owaddeyo kicupuli agendako mawonga akaaba ne sente zonna zayina aziweeyo ne bw'ababeera baana bawaka bababuusa omwana muyigiriza okukebera sente muyigiriza okwawula nti kino kicupuli kino si kicupuli bagenda mufera bajja bano baana babakakati balina kye bamanyi bano alyoke bamufere mu kibuga muno mulimu abantu bangi nnyo buli omu mugezi ate kutasuubiriza kubba yakubba abantu abasimati ngaabo omusajja wavunanyizibwa namulabye omusajja batufubako ng'omusajja ow'obuvunanyizibwa akubye ekikalu n'ettaayi nze ntiira ddala abantu bwe batyo nze nkubuulira batuferako ate balina omuze bambala obugaago ne bakwata obuwulire obugaago nakwata essimu ezebbeeyi tebava ku masimu olabika n'oli walaba omusajja oyo omusajja
engeri Arnold jam describing amba nange yeye wa bugago yayina n'amawulire. N'abantu muna musoma abiri. Gali abiri. Awo kabalagala we batuferera nze nkubuulira. Ate nga budde bwa misana saa musanvu ogw'emisana. Bana bafere abo bayina engwiso. Bayina eggwiso. Oba babasaaki simanyi na kye babaza naye bayina eggwiso. Tunulira bwa naga kati ono sobola obadde just try it ala kyetaagisa ensonga lwaki omuntu bagamba you take risks. Omusajja n'atubba olasala ekkubo nga tulaba tulize ekimotoka kiggwereyo tumusange yatulaga nti ayimiridde n'ekimotoka nga oba kiba kiggwereyo bwe kitendooza n'asimba n'adduka emisinde. Tumaliriza bwe tutusala tumusange bannange ng'omusajja yali abaddewo. Abafere ku kibuga muri bantu. So bane tuli mu kutunuulira okwekuuma nga tulisefu abantu abagenda otambula abagenda mu byalo. Tuli mu kwogera ku nsonga nnyingi nnyo but it is all about road safety. Abantu bagenda mu byalo n'abasigala mu Kampala muyinza osanyuka ennyo ne mutandika okuvugisa ekimama. Tobalaba wana abasubalu nga beetolwa round about one munyonyawo. Ate era waliwo yafe bangi bafuniddewo obubenje awo. So ova mu kirabu eno ogenda mweri oli too excited. Abasubalu eno Christmas was parking. Nomuzivugise buvunanyizibwa. Kekadde kabwako okweyagala because emotoka ziba ntono. Kati basobola ovuga endima nga we babeera bakoze eki. Nga we baagala bazivugise buvunanyizibwa olw'ensonga nti tubeetaaga. Twetaaga okubalabako. Ate batuyambe basome obupande bw'oku nguudo. Kikulu nnyo. Bakulaga ekkoona eddene ennyo, ekkoona eriri very sharp, naye gwe olw'okuba oyanguwa nnyo n'obupande tobusoma. N'aba traffic batuyambe nguzi bakendeeze kanti balina omuzembu yeno sizoni we bakolera. Ba drivers abadde muvugira mu Kampala nga mwagula kale emmotoka zammwe mu Gw'omunaana awo. Mbadde temuvugangako ku makubo g'emu kyalo, mubadde ogenderangayo mu public transport. Amakubo temugamanyi. Tomanyi wali Kinnya, tomanyi oluguudo luseerera, tomanyi wali sharp corners emmotoka muzivuge mpola mpola because temumanyi makubo. Mugenda causing accidents not because wabadde naye ng'ekkubo tolimanyi, oleeta excitement ye Kampala ogitwala. Avugira wano mu Kampala n'emiriraano. Ayagadde ku luna agende tovugangako lugendo luwanvu genda n'omuntu omulala mu mmotoka amanyi ovuga. Ogenda koowa otandika otuleetera gano obubenje ku kkubo. So bannaye ababadde bavugira e Kampala kyankizo nnyo okiteeke tetubanyoomye naye just obeera ntungamo ng'obadde ovugangako ku lugendo lw'entungamo genda n'omuntu omulala amanyi emmotoka. At least yeeyo ne mujja pambana n'aba traffic yadde nga talina permit akuyambako bw'oba okooye because olugendo luba luwanvu mu kkoona ddala ng'obadde toluvugaavuga n'ekkubo nga tolivugirako. Bajja kukuleetera Ekinnya wali mu maaso but because obadde tumanyi kkubo naawe ojja twala butwazi mufune ka head on collision. So awo nno tutandika okulaba abantu abafa mu Christmas. Ate tulina omuzomala tulina abagoba emmotoka ba milioni 2. Tulina eyayiga okutereeza emmotoka ku kkubo nayiga okuvuga emmotoka omanyi byanjawulo. Atakutereeza ate atereeza yatya nanti woba oyiga bakuga kasitoyi ga steering. Omanyi olaba emmotoka eno omuvuzi avuga emmotoka 3. Avuga eri mu maaso emuli emabega ne gyalimu then na controlling position is 5 mu maaso emabega wali emabbali neno kati abayiga otereza emmotoka bwatulabwa namanya nti tenja ndi masimukonye nowe mabega simu yalina okumonitaringa ntankonye kati wabboda ono sifaayo bapande buli wano sifaayo oli wankubira engombe omusanga amaaso nga ajje kusiya niwamukubira engombe ngaomukyaliwo omanyi nti oyaleka Mukose yajoyo niwongera engombe situnulako sifokasi yange nayiga kutereza wa kati nti abantu abo talina kya yekasa era ye wano ntuuse bulungi yenga kyafudde kulaba nti naye nga ebyokukubo igwasana okugamba n'omubuuza tulabye kaseni walinaga kabaddewa ye nga takola ki tena kyalaba ayina driving mirror ayina side mirrors tazikozesa kuba atya nti bwatunula wano naza wano amaaso agudde wano ng'afudde ku line kale jasirwa kuba nti omuntu no I think driving needs experience. Chovolaba omuntu yeetaaga nti bwebanga emmotoka eno obadde nga togiruddeemu kabanga
togivuga nnyo lugendo luwanvu because ogenda koowa obadde tobimanyidde kukyusa you see everything needs experience nti omuntu weetaaga before you go for a long route weetaaga okubanga obadde avuga okumanyira nti nkozesa ntya side mirrors how do I manage okubanga si obwomaaso simukonye ne bannanga abali mukozesa ekkubo mba respect nze abamu bavugira ddala ne bamalayo eno ku kkubo wa boda talina waayita banyiiza naddala nga nze ali ku boda nondyoka okolimira buli gwolaba I'm like no mbeeranga nga katono yayigirawo okuvuga because you need to leave space for a boda okuyita kati mba mpulira obusungu like ayagala ababoda bayite eri mu makati mu kkubo but because omuntu yeetaaga ka experience ako okulaba nga ayigo okumanaging ekkubo oba kuwe managing nga ali ku kkubo abamu batugamba nga mbw abamu napelanga mu driving school abamu mujja kuvuga nga muyize kutambuza mmotoka nga temuyize zivuga bwekiri so abamu abayayiga kutambuza mmotoka tamanyi kozesa ndabirwa tamanyi kukivuga omanyi mbakyagamba okuvuga kyanjawulo n'okutereeza n'okugitambuza okuvuga olina okubanga theory ne practical yona y'emmotoka ogimanyi nti tekoma kuba nti osimbudde naye omanya nti okay singa wabaawo asala bwati mulundi gumu tewali sayini yonna naye singa wabaawo kale ente esala how am I going to manage waliwo omu yabadde atunyumizaako wano nti omuntu omu yavuze emmotoka asijja kumwogera kanga mukwano gwe okugijja esayidi z'ebbunga paka ntinda ngeri mu hand brake ngeri mu hand brake naye ngagamba simanyize motoka kyebadde olunaku lwaliro no nayita olunaku lwaliro motoka yange ensobedde simanyi kyebadde but very possible because wayiga kutambuza ne bu basic mechanics obadde obumanyi nekukisawa wali ebe okugamba nati obwo busayini obadde obumanyi kyebutegeeza I'm telling you bwe wayiga Zone empuli yabagamba mbo bayigira mu parking oyiga ote mukuvuga motoka mu parking parking wano jawozi tereza wano oyo ya aba mukugu mu box au skills au obutakuona awo naye muteka ku kubo bebowulira abatukoona ewe mugamba ni pangira wano niwe basupesa nnyo byomusanga agitadde mu kantu bweka atakona nayomba abana obusungu because yaba manyi ku parkinga reversinga yaba skill yabaina ne kukubo abatalina so bimwe natu byogera because of the days the times that we are in because kekasaka tulimu anne kirala bobato ina nsonga nnyo ekutula mu kyalo ne budget yo nga ntono banna tamuge mu kyakutukalubiriza wasidikira transport akomyawo amazima ala tujja kuba kubira amasimu kale bakubanze temunkubira kasiira kokiraba andi Mumbejja nja kukubira mukwano ko baba yagamba yagenda mu kyalo ennaku zomoza Mumbejja nyakuyanga mu kyalo binkutte bamingana otolina ugambe Mumbejja nkwegayiridde oba ina weetano ntaasa ojimpereze ngana otolina kati nkunyigire nembera mu kyalo Mumbejja gamba nesiga owange nnyo nesiga kubizibu byo No, I think abantu bayiga okuspendinga. Bw'omanya nti spending empedde nsigaza mu transport. Sibula. Nze ntera nnyo okugamba abanengamba aka transport ko kabeere ku mobile money tekabeera mu cash. Because kanabeera mu cash kandibulira muzemba. Anti obuzibu obuliwo ne mobile money abamu twagala nnyo data. At least mobile money ojja kwekuma naye akasente kali mu cash kajja kulema okumanaging sibula abantu basibula ove mu kyalo yina gamba ngenda kukoma ko 29 chugasachi okezwede ko 29 sikazo transport kachugasachi obe paka ayo mwenda transport abo mu kyalo bali mukusaba sente zebyo kunyosa ku kyayi buli twagala yo we tuli mu kwogera ku bana Uganda abali wane naye n'abasama abakomye bajja kubanga banoonya tewali njawulo nti omusama weri aza Uganda aza Kampala kaina we Kampala organize mujalo so almost ebitwawula tugambe mbwa abasama bazze baavu ogenda kubalaba batandise dotunda bu laptop naye kyenjawulo nti abasama abamu baba bagezi laptop wao baba ne time ticket abamu nti era binawe bigana ati sinja hola Ares manya agamba bana Uganda kukikwatanga kikwate nti buli musama abane sente
nanti bakituzimba bagenda kukola ssente abantu bakomewo ino nga akomewo okubala pulaani B ng'oli mu bizi omukanda twatukuze nakula manyi abasama babeera ne ssente era nayagalanga nnyo okolera abweru w'eggwanga nawe oli weewa ggwanga nawe wogendera mu kyalo obanga musaba oli bukyeyo nayagalanga nnyo okugenda nkolere wabweru wa Uganda because namanyanga nti abantu abo abakolera ebweru babeera ne ssente ate bw'okomawo the respect they give you people really think you have money they give you that much attention baba kufaako akatiibwatiibwako baba tebakuvaako bapikerero banda baawo bakwetolodde nga bataano eva bakuyita omusama bakeera okuwa ekyenki ekirimu akatobuke kugambye buli muntu akufaako bakufumbira amata omugaati azukuse naye bwe bakizuula nti wadde oli lukebe bwe bakuggyako ebirowoozo n'amaaso manyi Uganda just banutisinga si Uganda yokka people associate with success kati gwe obeera awo nga kale obadde olimbalimba nti olina naye ne tukuzula nti olina kati tuba tetukyalina kye tukwagaza no one would want to associate with a failure kyova olaba nti tujja kufuna Dr. Kizza Besigye twekubye naye ebifaananyi tufune omuntu omulala wana and everyone will be in their offices because human nature associates with success kyova olaba nti ogenda mu conference nga mulimu abantu 100 nonoonyayo omuntu omu nga bakugambye not speaker ye Lumumba and you are all fighting for Lumumba to get a photo because it is what we associate with. Nabana mawulire bagenda press conference okay mu conference or press conference mulimu ebikonga togeze 20 naye asona gamba who make news here and now for now no gamba waliwo Besigye waliwo Lukwago waliwo Semuju ne babe bakansala teyalozana kansala twabadde kansala ate ne kansala yanonyoli okitegeera nti sometimes naffe bambi tutonenya nnyo bantu abo naye nga Omumbejja bwagamba nti success yene ine engeri it pulls people ne bwoba kyovola banti ne bwobanga toyina kyoli ne bwoyita mu bantu 10 no one will notice wabaddewo naye ng'oyagala okulaba nti success eyogera omuntu omu ali successful ayitewo voice ne bwabanga tayagadde bantu bamulabe people will identify batandika okuwhisparinga okimanyi mukulu akyagulanyi wali okimanyi omukulu atuuse okimanyi omukulu because people are associated with success abaserebo bu video nga tabiri olaba fena wano tugenda mu wino ne tuli entogoza fero tuyitamu because okay eri no one pays attention abatumanyi eri tugenda tebakola ki tebali yenyo kati oyitamu bulungi nnyo n'okomawo n'otuula era lwebuzazo otekako ka mask sikulaba ko naye omuntu gwe bamanyi ne bwabanga abadde ayimidde ku Wakatogo ng'amubuuzaako bubuuza ng'amumanyi mukwano gwe eyo story of trending ate mulimu Abannayuganda abakwata amaloboozi abamanye eddoboozi kati gwe yogera ne oba olina mask naye oyogeramu nga gundi oyogeramu nga mugundi akola ku radio bakuti nina ginabadde nangamba endoza yabatantegedde nga nagamba mulumu mpuliramu nga mwanyi Mukose akola ne Mumbejja naye nga ni mulumu ndala nga onabera mu office eno kati natuka mu office emboze ekutte kati munyaga eddoboozi linga eyamwanyi Mukose akola ne mukyala ne Mumbejja so kyo kitegeeza nti sometimes naffe gyotambulira eyo omuntu eri abantu nga ne bwe batakulabye edobozi omuntu nakugamba I know you from somewhere naye nga ate nekyo Omumbejja bali kyagala kya success naye nzi kyensaba naffe abantu nti ne bwe tolina tuddeko ewaka omanyi abantu abamu success etulema because tubeera comfortable ate ogambye oba tolina tugenda no sigambe munaku nkulu tuliza ngamba munaku nkulu nti okay wizo wangu ina makasina niweza munaku nkulu wizo wangu baze kasente kwe nga kaso okumaza yena kunganya kakerezo labe ngokola ki naye kyebadde ngambe ensonga wano nti abantu abamu tulemereddwa okulaakulana because of complacency ngani ntula ku digital kwa we Kampala ngani klasi yange Omumbejja okitegeera ebizu byanzijja mu kyalo waffe nembeera bira naye bw'okwate ku noddako ewa mu kyalo n'obiraba nga bikyaliwo bw'okomawo oba motivated ogamba emyezi gisooka 6 kino nakolako ebweru w'eggwanga saatwalawoko naye nga bw'okomawo Uganda buli mwaka gusooka
oddayo ng'oli focus oba n'amaanyi n'oweereza munkole kino kati bw'omala omwaka mulamba notala okulaba Omumbejja amaze emyaka atadde waka agenda out omuyimbi bw'ava Uganda basebe bwe bava Uganda bagenda mu kirabo n'ogamba oba nange kivamu nga nawe nyingira life eri otandika okulabira biri life eri kivamu nga biri obyerabira ebyakujja mu kyalo kati luvannyuma nnyo bw'ojjukira nti omwana okuddayo wamu n'ogamba naye ntwala kaki so sometimes okudda kubafu kituyamba bapatinga bagezi eza pate endala nezidde ikanda yabo kati ate gwe tewayawula eza pate nezidde kazonna wazinywa lumu nanti kibandi wagondi lwokuba gondi agenda mu kirabu nange kange olyokolaba nga bo bakomewo n'amakeesi ewaabwe naye nga gwoli awo ate nze notandika otumamu bwe mutuuka mubalamuseko bulamusa mubagambye nga lero sigenda kusobola kuddayo naye ng'omwaka you knew Christmas will come ziyokola batwali wane nga liganda iba naye prepare yourself such that temunyigira bantu mu nnaku zino because abantu bagenda kutunyigira nalafu abatagenda kugenda balowooza mbu abasigadde Kampala tuyine balowooza mweraze makulira sente mu kuzira Kampala mutayagala agenda naye kwatukola so naye mwe abagenda mu byalo nze mugende nga mwa plannings it is also si kirungi nnyo kugenda mu kyalo nga tolina kyositudde bana ekintu kirabika bulungi kale otuuka mu kasenta kale gulayo emigaati ebiri okulya n'omugaga atadde zolina n'empungu gulayo nekisukaali kiyoza sukaali nga 3 ogende naye yadde ogenda wa maama wo n'ogenda engalensa mbumami nze nsobodde kufuna transport yantuusa embeera ebadde embi mwaka mulamba of course mama wajja kugwero kaminga naye okijja muluma mutima agamba omwana wange mwaka mulamba anyway ngwejjeko kati Omumbejja bana Abambejja almost buli mwezi babera mu kyalo omusajja ayinza utafiringa nnyo no kikisa kugamba nti abasajja ngo otebalabala sometimes okay bwotajja of course amisinga kamombe tekali nge family naye transport kali kamuweereza akali naye amanya nti omwana wange mu October yali twali fenna oba mu November oba kali mu September twali fenna so waba tazize kirayika bimukutte muko she can understand naye eriyo balinga wakamana myaka egi akasimu kakubona lumu twogedde kuba taxi n'abali mu kuvuga emmotoka zammwe aba boda wali abava mu byalo nga bagenda kuvuga boda zaabwe okuddayo mu byalo banayi mubeere bantu babuvunaanyizibwa ku makubo aba boda muzinde Naku Enkulu bagenda kuvuga mu piki zaabwe nga baddayo mu byalo kati ayinza okusimbula wano ku makya n'avuga throughout the night n'atuuka enkeera oba okooye obeera okooye abamu bajja zivuga nga bali mu kusumagira but because ayagala okutuuka amangu lwaki tosimbula ku 22nd 24th nekusanga mu kyalo ddala okusimbula 24th oyagala otuuke ku 25th ofune n'akabenje mulimu kuyisinganya n'ab'emmotoka bwe muyomba bw'ayomba eno ojja kuwooninga omusajja agenda akusibe bwe buzibu obulyawo bawooninga abantu abo ababooda ayinza n'okwagala okukuba baba n'obusungu bungi nnyo okukuba ojja wooninga omuntu atawooninga kagamba nze tebansonga mu lugalo mulimu abantu nga ye tebamusongamu naye nga lwaki oba osonga muno saaba booda tumanyi temwagala kuteekamu ssente kuba nti mulinnya baasi zino olw'ensonga abamu mutya nti temulina wakuleka piki zammwe bandizibba so oba oyagala genda kulagako ab'omukyalo naawe wagula piki yo weekoze saiti zoke oli wa ssente zo zoziryanga bw'oyagala naye tukugamba bw'oba planize olugendo lwoluwanvu ogenda kuluvugiramu tosobola kuluvuga wanide ne lugwayo genda mangu 23 ziwere essaawa ng'emu funa hotel around obudde buba bukusanze weebake zukuka ku 12 bana ate mulekeraawo okuvuga ekiro ababoda muli Omumbejja akubuuza nibwegala afune hotel baboda buli mukugamba bafune hotel bafune hotel we basula omuntu wasaidde okuvuga piki kubanga bo at least ow'emmotoka asobola okuvuga ekyo naye waboda mwangu nnyo okubba ku kkubo bwoni omuti gwakutega omuti wali mu kkubo togenda kuyitawo ogenda kugwamu omusajja akukuba akayonda akuggyeko piki kati obadde weetegeko weesunga ogenda mu kyalo ekkubo olugendo oli mu makati mbu babakubamu ku byakayondo bamubyeko piki naye ng'abadde ovuga kiro ng'emitwalo 2 egyo obulogi bweyo outside Kampala tebubeera bwa bbeeyi ate bakimanye nti amakubo gaffe ga bizibu wano walamu awaddako wali wafu ate abantu wano walamu awaddako wali wafu
kati abaana bamu bambataka n'emisanvu makubo abaana bamanya amakubo wona obeera nga togenda speed nnyo bwe bagenda okubateekera so si kibi nnyo kutambula kiro for your own safety naddala nga ovuga motoka yo n'abantu abagenda osaabalira motoka namwe basaba kalifu omanye ekinuma amakubo gano tegalina mataala nakusabye lift ngenda jinja nosooka no parking lugazi neweetolola nanyini motoka yamanya gyalaga yamanya entambula ze ate nga twasonza amafuta tekiba kirungi kale nga tuba twasonza amafuta bakusonza amafuta naye baleka bakubonyabonyeza mu motoka eyo ne mulyoka mutuuka ng'okooye n'ogamba kale singa nalinnya takisi otuuka okooye nebaza eriyo bannaffe bo enkulaakulana yaabwe nga yeba y'amwaka bagiye Kampala ne bapangisa ruumu yaabwe nga bali abantu tugeze 8 ne bajja bakola buli kika kya mulimu gwonna gwe munyooma n'agamba nze njja kunoonya ssente kasaguba nga tegunsibya n'akola buli mulimu kasamba nga mulimu gwenkola tegunsibya ne bagenda batikka Fuso nga baddayo naye nga weebuuza akayumba omuvudde Fuso nga badde bebaka bwe bati kagonga ate buli mwezi abala guno ngula kino guli ngula kino ne bagenda ku kyalo katugeze ekasitama beerumuli ne bagenda batikulako bwe baba batikka bagamba sookera waani wa Omumbejja yasembayo okutikkirwa tusembya yaani nti wa Omumbejja Luwedde gutusooka ne bajja nga batikkula ne batuuka ewa Omumbejja Bikobere ne batikkula ne badde ewa Mukose ne batikkula naye nga Fuso n'aba bagyesonze nga bazze bakikolera mwaka mulamba gwe Kampala wano omuyisaamu amaaso omujerega omuvuma naye nga alina faamu mu kyalo byalina mu kyalo gwe Kampala olibifuna naye kuba nti okera kumacha n'ogulya mukazi w'omukene n'akuta akasepishi ne kanyirira nnyo n'akera n'akafunira ku lubalaza awo n'olaba nga oli waggulu nnyo gw'omujerega musona bubi nnyo oli bubi nnyo olwokuba gw'olya bulungi nnyo obula obw'ennyanja buno obw'olukumi kati ng'olaba ali wa bbeeyi so abantu be bato mbasaamu ekitiibwa era mbeebaza okubanga batoba naye ajja omwaka gujja namanya guno omwaka njagala ente 10 nga kyemuli ku birowoozo oba alidde bubi basuze bubi era bebosanga yali mu Kampala emyaka 10 n'agifuluma mugamba nundi yali wano naye yadda mu kyalo ensi yamulema si yagaana gwe yayita manyi plani ze gumubalira mbu ensi Kampala yamulema naye olufuna omukisa nogendako mu kyalo ewe bw'olimanya nga gwali e Kampala yakusala bangi tuli wano nga gulaba nti watuuka naye nga Kampala yakusala gulawuza nti yadda mu kyalo ng'ensi yamulema ng'ate ye Kampala yamufunamu so sometimes tuleke kugaginga success y'abannaffe because of life wano gye tulabako ku ngulu wano abantu tubatulengako emabega waabwe ofunenga omuntu omukwano ogambe Omumbejja kamukwane akubikulire because sometimes abamu tetulina plan because we don't confine tetulina mikwano gyankalakkalira nga Omumbejja alina plani ye gyatambulirako nga bwagikubuulira nawe ojja kuyamba naye ne balina ffe Omumbejja nakugulira plani ye naye nga tuli battima twagala bafeiringa kutukiza birooto byabwe n'alyoka akuseke tejja kukola omala budde n'alyoka kuwaamu ekirala ekitakolerako ddala naye n'akakasa nti ekijja okukola so naffe yes abantu babi ate because you trust them you take their advice so sometimes abantu bano oli bwakubulira plani ye nga tonamuwa yiyo gwe gyolowooza muyambe okusobola otuukiriza eri because omanye ebiseera ebisinga success kyekyo ekikuli ku bwongo nga tunafuna idea ya munno gwe era nzoli wange amanya akakola business naye nkubuuza gwe ku mutima gwo muli kyowulira kakitegeeza ekyawulira bw'anaakikola ayekana mutima ogu naye ate bonamuwa ekikyo olwokuba tamanyi engeri ekinatambulamu sometimes kijja mulema abamu balina omukisa kikikola naye abamu kijja mulema ate akwekwase so sometimes naffe emikwano tukole nnyo okuyamba bannaffe okutuukiriza ebyoto byabwe than okukola okubazza emabega nti nze Omumbejja bw'abeera successful nange in one way or the other I'm successful because bwe naba netaga emitwalo 5 kijja kumumenya nnyo
okujimpa then okubanga fena mutulako nengamba nali musabye naye tayina namukabira okitegeera ayina mutima mulungi bambi antaasa naye talina like ngala okimanyi nti tagenda kumma naye talina bubeezi because walemererwa okuyamba okufukirira ekirooto kye nti nze bwembanga ndina sente obanga Omumbejja olina sente eyaliza okusaba omutwalo ajja kuyitirewo ogumuwe ewange gubanga okoze eki ngu savings naye fe abantu kyetutamanyi nti nengenda ndyazaamanya Omumbejja naye nga Omumbejja mukwano gwa Ttenjo ate nga mukwano gwa Tulyahabwe nti baba banyumye nga bali kawaine kaabwe nga Mukose tasasula namwe obukadde bwange 2 naye baba bonfukidde obukadde 2 kati nze ngenda kuwunzuuma ngende wa Ttenjo mugambe Ttenjo mpula ya 5 naye nga bamunyumiza sasula oda amanyi sasula siba kitegeeza saali azaamanya Omumbejja nali azaamanya gundi group yaffe yonna so sometimes bitukola bino byekubisaamu so tubeere beegendereza nnyo ku biki bye tukola nti buli oba n'omutwalo gumaze okulya omaze okunywa abeho balidde naye olaba Omumbejja talina kyamisana kyokosaako ekigwe okwatayo 15 omugamba Omumbejja omanyi katugabane nkasigaze 5 nawe osigaze 5 abantu abasinga balowooza nti okugaba olina okubanga olina nyingi nnyo ziri awo nyingi ojjako obujja waliwo n'abantu abagenda okutandika okugenda bakola charity simanyi bagabira abantu bagenda mu orphanage bagaba emmere naye nga nayibawe yasuze talidde ali mu orphanage aba orphanage be bamanyi bulungi bo they are assured of food balina okulya abaana ba orphanage tebagamba nkombo bali mu orphanage bafanjala nedda naye nayibawe ali awo in your neighborhood waliwo abataalidde but because oyagala nnyo kamera ensi ekutenda obuntu bulamu n'okwagala okuyamba nenda situla ebintu obitwale mu orphanage bana abantu abakuli okumpi nga bafanjala tuli mu communities nga mulimu families eziri omulundi gumu abamu nga beebaka nga banywedde mazzi galimu ne beebaka nagana tunaalaba katulabe enja naye kati olw'ensonga nti abantu twagala nnyo kamera zati twagala bampane yanyu bampane okuyamba batugamba yamba omuntu ali mu bwetaavu buli lwoyamba omuntu atali mu bwetaavu tekiriimu mpeera kati buli lwenkera ku makya nenkwata ekyebiri nenkiwalirya Lilian asobola okuwa ekyebiri mbasiyambye okwo okuyamba kwange tekunsasulwamu mikisa ewa Katonda abakkiriza omuntu okuyamba okulimu emikisa oyamba omuntu ali mu bwetaavu kati ng'omuntu kati nga Mukose wonandaba wano n'okwata ekyekumi n'okimpa naye nga asobola okwetusaako ekyekumi naye nga wabaddeyo ayina omutwalo yetaaga omutwalo like I was talking to my friend nemnga kati nze bw'otuula eyewuwo n'osindikira ennusu akasanvu nze sikeetaaga naye bw'oyo yeetaaga akasanvu gwogende okawa asimbiri kwanza ogenda okampa ngenda nyiiga because akasanvu nkeetuusa kati gwe wonookampa nchifo kyokusanyukira ngenda nyiiga ompaati akasanvu ompisizaamu amaaso naye waliwo yeetaaga akasanvu nga bw'onookamuwa agenda akabalire wiiki katambula akusabire saala ezituuka because zibeera genuine ziva ku mutima asiimye because abadde tamanyi bw'agenda yita mu lunaku so twetaaga okuba nga tuli very calculative mu kuyamba kwaffe abamu tuyamba bampaane oba toyambye na kuyamba oyagala bakuwaane tulina sente bakwogereko si birungi nyera ebyemukola ebintu ebimu anyway because tuba tunoonya cameras naye okuyamba okuli genuine oyamba omuntu ali mu bwetaavu naffe abayamba bebayamba tuleke okugamba nti Omumbejja bw'abanga antunudde n'amanya nti mbyaje nemunyiza okubanga sina omutwalo nampita oba nampayo omutwalo n'agumpa ndeke gamba nti naye Omumbejja naye alimba nampa omutwalo gwekakita David gwe lwaki ate abamu babeera bagamba wampeeredde omutwalo ate kayina munyi naye nga wali Omumbejja atugera agamba embeera weekend tugitambulye manyi bwe wamusabuza zaffe zino omanya bw'oba otambula omanyi n'ogamba amazima weekend tutambulidde bulungi kefunye ekyekumi kino bwenkwata emitwalo ennyo Omumbejja so nsobola omukola okay yinza okubanga kisi kinene nnyo naye engeri egiramudde mu weekend zimuyamba kati nenkwata emitwalo ebiri egyo oba Omumbejja nakwata ebiri n'agimpa neŋŋamba naye Omumbejja mukwalo tulina naye alabye ate ebiri gyokka n'agimpa naffe sometimes tulemesezza abantu
abasomera embeera zaffe n'agamba kankwate guno omutwalo ng'omuwe tubalemesezza nti obutasima buno notuka n'okugamba n'ogamba for example yaga kale mufaida bulijjo mukwano gwange naye imagine pesa zalina nampaako omutwalo imagine naye ng'ate ye waazijja alaba akuwadde ye ng'alaba amazima kyasobodde era nga genuinely azikutte azikuwadde. So sometimes naffe bambi tubeere human enough tubyogera bino because tugenda mu Naku Enkulu tugenda bisanga yeeyo osange omwana gwakwa naye mu kyalo okwata omutwalo gwe ogumuwe ngolowooza munange twakula gambe siya so zibalina e Kampala nampa mutwalo azifu yakulaba nti ozirina tamanyi haso zoyitamu just lwa kuba oyambadde n'onyirira December jetinze nina kuwa mutwalo sigwe wetagwengendo manyi eriyo omuntu okubanga sente zakuwadde tazikusabye kukutegeza kyanjawulo than omuntu zasabye kuba zina ngamba nti Omumbejja ina bw'onyamba n'ompaayira n'ongamba omanyi tandikiraawo awo omanya nti akituufu anyambye naye bw'obanga tonsabye weekubye mu kifuba n'ogamba omanyi kankwateyo ebigino njimuwe nasikusabye ate lwaki nfuna esabo ku mutima lwaki nfuna esabo ku mutima okugamba mbu simanyi ompe nti lwaki tewampadde mutwalo kusenza alina gyobera nzaawo azikukolera. So sometimes naffe tubeere bantu balungi bantu balungamu abantu abasiima because gyetunamu okusiima n'okuweebwa omanyi bagamba ate tuyiga okugaba gufuna okusinga okuweebwa naye ate emmeeme esiima ekulaakulana oba eweebwa nnyo okusinga emmeeme okuba ennimiro. So tugetera okuba ennimiro tutandika okusiima omuntu akulabawo nga ye akusuubiramu sente empitirivu okusinziira bw'oyambadde n'essimu gy'okutte. Bantu tukwata amasimu naye ng'oluusi n'eyatime tekuli naye olina akulaba olw'okuba olina essimu ya bbeeyi tasobola kubanga oba si kyo wasonda n'okoma mu kkubo ne bakuyambako kumalirayo okiraba. Kakati awo abantu bategeere si buli muntu gw'olaba tomujajinga okusinziira butya bw'ali. Ojja kulowooza aye ayambadde engoye ez'ebbeeyi alina okuvaamu sente weziti ne weziti naye nga si bwe kiri nga naye kennyini ye yaguza lujjo anoonya zaalyako anoonya omutwalo naye nga taguyina. Ate omubiri omutuufu waliyo abantu nga ye yakuma kilasi ye naye nga ne bw'omusa tolimanya nga talina eyo oba alinamu watalinamu nga yagula engoye ze yagula engatto ze because abantu bakikwatanga kikwata omuntu ayambadde obulungi bamuwa respect oba n'ekitiibwa ky'oyina oba okomandinga respect naye kati ye bwakulaba ng'oyambadde bwona alowooza ono alinamu nnyingi kumbe naye yeeyana bulamu bwansi nebayo olinga ye ayambala miziina nga ne bwali baziina nasezaalina nze sikiriza mu concept eyo mbu weebuzeebuze nga toyomubeere nga atalina sente naye ng'oziina nange concept eyo si nnungi netugula ebikomando natugamba tumugula ebikomando naye abaana baagana nagamba naye nawe otumanyira bumanyizi gomubaka ozo ffe tweyiye naawe tukugulire nagamba nawe kaba kamanyi naye nga alaga nti ye sente bwezijja anti okuba yanakososi ya mukyalo kati nga bwajja alaga nti bwagira mukyalo saasanye mukyalo naba ali seke era nga bajja Kampala wano taba na 10 naye ne mukyalo baada okuzwa ne mukyalo nga naye waagendayo byakozeeyo. So sometimes naffe nzinzi amazima saagala nnyo kubekuwako njawulo naye abalina sente esente zibalabiki tetwagala nnyo kugamba ye ndowooza y'ekikopi eyo babuzeebuze buzabuzanga obuzeebuze okolerani buzaabuza ng'obeere kale ofaanane nga atalina sente naye ng'oziina otambula bubi oyambala bubi naye ng'oli mukozesa what is money for sente zo zikola ki because esente zange n'abaana school fees bamala bagoba priority when money comes in first priority is me the second priority is me then the third priority is my mother awo taata najja mu kyokuna
So wakati bana yesente zino zetukola zituzikola kutuyamba because bine ebintu byetubera nabyo mu nsi bituyamba ko tambuza bulamu bwaffe nga tuli ku nsi tetulina kye tugenda situlanga tufudde tugende nakyo so you enjoy life when you are here you have your money you cannot buy a car you cannot even toyina kyozikoze kale sente zo onyumirwa nnyo nga kale se esente zo zirabako ku account bwabanga kale nno waliwo abagala nga sente nnyo obanga ziri ekigugu kye kiri wali bwe kiti nga kibalabalaawo miliyoni nga 5 atambula nazo mu bibutu sazisulasulamu omwo bubando omulaba mu bibutu n'ebikotikoti ebikadde nga alina no bando mpitirivu sente miliyoni nga 3 nga atambula nazaawo naye nga kale atunulanga omuntu atayinaamu ate n'okuyamba abantu abamu bagamba mbu bayamba bantu baabwe nene bw'oli bayamba priority nga Omumbejja wagambye esooka eyina kuba ggwe n'eyokubiri ayina kuba ggwe yes bano abantu bo boyamba kabajje later maama taata baganda baganda bange simanya baagala nnyo okusoma newaayo okubaweerera bajja later nga gwomaze okwefaako togaana kwetwala mu ddwaliro mu kubanga ate nina baganda bange omubiri omulamu gwe gugenda okukolesa bona oba oli mufaate sente zinajjadi musimanya ne mukusanyusa abeewaffe ne bw'oli basanyusa tebajja kusanyuka kimala bajja nnoonyayo ekyo ekibi ky'otaakola kibajja okusongako era kibajja okwesibako kituufu aye n'abeewaffe bebagezaako kubanga muyambibwa ate muleke okulowooza nti ono mwakuweredde ajja ku mugugu gwansimbi abamu ku ffe twerekereza yes oli n'agamba saagala omwana wa kitange oba mwamwannyinaze amudde simu alina obuzibu naye abono balidde banywedde tebali bubi nnyo kabale gye n'ebirenge muwe ate n'olaga nti tosimye bannange ekyo kiruma nnyo kiruma ate mwabasinza okuleetera abantu obutaddamu kuyamba n'omwogerera oyo gundi tayamba bw'omusaba 10 akuwa 2 lwaki gwonsalawo omuwere gw'ennaku ate munaye abamu bannyumira bw'oba olina abaana nga baana bo bafaako gaga afa nnyo ku baana be n'okusinga ffe baganda be n'ogamba naye kwa family eyo wano nga tetunnafuna family yo first priority ebeera family yewa naye buli lwokola family yo family gy'okoze it is first priority then eri gye wavaamu it is second priority afa nnyo ku mukyala we n'afa ku baana be ffe tatufuddeeko nze ndi muganda we wamusayi nze mugoberera nze modda kunoka naye banayo fa kinensi so banaye abantu abamu bagenda kubeera nga baliira wamu Christmas muganda wazze azene mukyala we naye abantu abamu muli bakopi mu mpisa bannammwe bagenda kuleeta ebintu goleete family yo nga tolese yadde kachiro kasukali nako alese 3 naye ng'olina abaana nga bana ozene mukazi wo naawe kwoli kati ogenda kumenya abalala abamu tebagenda kwogera naye ogenda kubamenya tulina omwana akeera okunywa amata notandika okwesiba ku banna abazze n'ebintu mbu bakuwe ku mido naye abantu mwe muli babi eriyo okubanga family ekumanyi nti bambi toyinaayo nga zolese jewe ne bazisiimye okitegeera naye ng'ofuddeyo nebayo olinga ye alina naye ngagamba Omumbejja ajja kuleeta bakikwatanga kikwate mbono aleete nonaaleete eriyo bambi mufamile nga namwe emanyi nga mugamba ayita kiro 10 eza sukaali aba akoze okitegeera nga jewe zezaba alina naye nammwe naffe ab'eŋŋanda mbegayiridde bino ebyokutuuka ku kyalo nagamba Omumbejja Farida ofumbirwa ddi omwami aliwa bani bafumbiddwa omanye ebiganya okuzaayo abavubuka mu byalo obudde buno mutuyambe ebibuzo byammwe n'omuntu obu n'agamba nze Christmas mwana gwe sigenda mu kyalo she's going on a trip a short trip alone nagamba because we nabeera eyo ngenda kubanywa kawayini kange nga teri ambuuza ate ofumbirwa ddi ate ozaala ddi ate simanyi omusajja aliwa bana ebibuuzo ndagala kwambala gomesi nga sinnakaddiwa senga banaekakkana ebibuuzo ebyo si birungi because those are personal questions mu kubuuza omuntu ebintu ebyo biri personal ozaala ddi how do you know they are trying nti agezezaako okuzaala naye ng'omwana agaanye okugaana abantu abanayina obufumbo obugaana sigamba nti abamu mwabeeranga n'omukisa nti babafuniranga omusajja ne bamukuteeraawo edda nga tolina choice olina kugenda na musajja gwe bakufunidde banayina kuzina relationship nzibu ojibeeramu negaana n'okwata ey'okubiri but your whole goal ebeera marriage naye nga bigaana you cannot keep on asking people fumbirwa ddi hanogamba saga ye gwenaava mubali mulungi obali mubi yo omuntu omukakali myaka 7
nange mbwakaddiye mwana gundi bokwana naye mufumbo gundi yazaala ate simanyi gundi yawasa yerabidde nti oli yafumbirwako 18 yawasa siganye naye gwomanyi ensonga ezamwasisa omanyi lwaki yazaala watyangaze sina nabaana nga nafuna ebizibu byange gyetabudde gyotali nga nabaana nga netazaala abaana abamu they are going through a lot the other time na story omusawo gye yali anyumya a 23-year-old girl nga talina ovaries like ovaries nga tazina so they are trying to conceive and all that nga bigana so they go to do a thorough check up what the problem could be nga mu ovaries saka talina yo yadda kamu so for you omuntu watyo it is something that is very personal. You cannot even tell people. Kati omuntu ogenda kujja omugamba naye lwaki tozaala oyina omusajja ayina ssente omusajja akulabirira wamala okusoma you do not know what people are battling. You do not know. So chovola banze ntera nnyo gamba abantu mulekerawo okutandika ogamba abantu omwana amufunye mu IVF. Do you know the reason is why someone would opt for IVF? Because IVF is not 1 million. It is 30 million plus. When someone opts for IVF, there are underlying reasons why bantu abo bagenze. So let people be. One woman asked me why tofumbira and I'm like gwe mufumbo funyeyo biraboki. What toyina kyofunye you don't ask me why siri mukufumbirwa because the reason is I have my set goals. I have my plan for my life. Jentambulira kati this age I will be doing this. At this age I will be doing this. So kati with your pressure tojindetako. Oja kunsanga mu mudwe mbi kubuze kibuze kinako. N'obubaka obulala bugende eri bazadde baffe oba walabanga mukulu wange yawasa oba yafumbirwa tonteekako pressure nzaddako. At least ko nago manyi yagenda naye nga mutowo ye yafumbiddwa actually necho nacho muto wange yafumbiddwa nze omukulu sinnagenda tonteeka ku bunkenke bannaye buli omwe alina olugendo lwatambulira mu bubato bwaweddewo gw'okyali wano okyali ku lujja bannange nedda batulebesa okudda mu byalo olw'ebibuuzo bw'ebityo naye ebibuuzo mu byesigalize baganya okudda mu byalo lwa nsonga ng'ezi ate okumubuuza ate basenga lwe bakuŋŋaana manyi basenga basinga okubuuza ebyo ebibuuzo bwe kiri senga n'alyoka akubuuza ekibuuzo nga ne bannaye lwaki senga abantu tugana baawo eri gyewafumbira namwe niwafumbira ku Christmas ewa nojja ewaffe azze kulya lunaku eri obufumbo bwakaddiwa omanyi obufumbo bukaddiwa olaba boyfriend and girlfriend relationship eyo yekaddiwa tola obufumbo kaddiwa era nze ntogamba abantu niwe bali mu relationship have some time off for a month nga temwerabe nga musigala hayo yotya obufumbo bukaddiwa nze nkubuulira relationship yekaddiwa muno ebezeeko sometimes ofumba omubumenya kasobola kuba nti tebeyagala naye nga alaba omuntu y'omu buli lunaku obuli mu kifo kyekimu emeeza eri mu kifo kyekimu like nga bwakoma waka tekikyuka kati nga tebayomba omukazi alina mpisa mbi naye because of ekintu ekimu ekyo ekya buli lunaku kireeta obufumbo buno okubanga temukyalina supu nga balabanga obufedi nze kati bukolebwa abantu babiri omu yekka bw'abanga yateekamu efforts bigenda batama naye bwe mbanga mwenna muteekamu n'aleeta naawe n'oleeta gwe muliro okusigala nga gukola kigubaninga naye omu bw'abanga yakikola bigenda mutama. Njagala okwogerako erimu abaana b'obuwala be batwala eyo abanyazaala baabwe. Njagala okubakubiriza nti mukola kyabwerere okugenda ewa munyazaala wo simanya saidi ya boyfriend wo nga omulenzi gw'ogenda naye ewammwe tebamumanyi. Ogenza kufumbira nyazaala wo naye omulenzi gw'ogenzi naye ewammwe tebamumanyi. Bawulira teryamumanyi yadde n'omu naye gw'otambuza obufumbo. Njagala okubakubiriza mbagambe nti ebinaava eyo amaziga aganaava mu ekyo togatunyumizanga tubeere bantu babuvunaanyizibwa nga tulivinga obulamu bwaffe. If the boyfriend doesn't feel fit abeewammwe okumumanya lwaki gwe weetwala nnyo abeewaabwe bakumanyi bwaba tayagala abeewaabwe bamanyi nawe tuula abeewaabwe baleme kumanya kugambe mugenda nkusaba tugende ewaffe mugambe abeewaffe bakumanyi wate bakumanyi ewaabwe togendayo otherwise twetaasirizeeko ebintu ebimu ebiba bituukako tuba tubiraba olituuka nayo mba muli asooka bamuli asooka tomanyi ne gyowaga bamana waliwo ebyalonze bye nti tomalaga gendayo batambula kiro bajja okulimisa ngusimanya ebintu byetunda byokka oteekawo ssente
kati ogenda eyo tomanyi olobolobo ate ogenda ko ne muto bale se birungi nyo genda mu family first time n'ogenda wekka banga bayina emizi abantu basanga Kampala tosula genda ko ne mukwano genda ate tetusula tukeera ku makya 11 nga tuli mu ddene gwe ko batawasa nti bakuwasa officially tutuukayo ku nnya kutanu maama ffe ku 9 tusimbula kale tunaasula walako naye nga tetusuze waka naye bagenda kubalya abantu balina emize ne bwataakulya bajja kuteekako ebintu ebirala wala tunyumiza story wali olweggulo nti omusajja omu yali atunda ice cream enkuba nemusanga banaaba obupiki abo bwa ice cream abegama neyegama teyegama mu makanga bali abantu ebamujje bwe batta omusajja epiki innocent ignorant because baite bamanyi kalikika ice cream olokomireko myokajjako otya bakulukuse epiki paka wansi mu nnimiro kiro kirambanga akantu koogera ekyo ne bagamba epiki eyogera mu nnimiro ice cream 10 kati abantu kubengoma bagamba banoonya abantu basanga temuseka it is a true story basanga epiki eri ng'omusajja tebamulaba so ice cream asanuse yenna aweddewo no ice cream mamulya naye kali akantu akajjako ice cream biki ice cream wano temukamanya akabeera kayimba kabalema okujjako so bakwata epiki bagenda bagikweka mu nnimiro wansi naye nga koogera kati abantu beebuuza saawa 8 egwekiro kwekukuba engoma ezo zebakuba ez'okukyalo abantu kwekusanga piki ng'eri eyo bagenda okunoonyereza ng'omusajja bamusse nga baamulidde nga wasigaddewo mutwe gwokka mutwe nenge ebitundu ebirala babiridde abantu banayi bayina emize in Uganda hiya abantu baliira ddala bannaabwe tamala gayingira maka gootategeera ebyaddala yaba kyeka akabina kebakolanga sitiiki y'omuntu naye njagala okubakubiriza mwe abagenda mu kyalo banaye twegendereze nnyo amaka getu abantu bakyuka togamba mbugundi oyo yalinga mulungi abantu bakula ne bafuna emize gwe myaka gyomaze nga tobalaba tomalaga kyama mu maka g'abantu oba enkuba ekusanze kekukuba ekirungi ogenda wammwe ekube paka ewammwe otuuke okyusa ate bajja olugezi twagala kumisinga olugezigezi lwa mu kibuga muleke dutwala mu kyalo oli kwogera ne jjajja mu luzungu hi granny hello how are you hi how are you hi granny ate bannaye tubakubiriza nnyo mujje bajjajja mu kamera mubateeka ku tiktok mujje twewuube bali eyo bali mu kwogera tujje twewuube abakadde mubajje mu kamera munoonya content mbanoonyezako content tebamanyi mubateeka mu kamera gwe weekozeeko bulungi nnyo oli omuteeseemu mu kamera nga bw'afaanana yanyirirako nga ggwe yaliko abatabo baleke mu mirembe gyabwe mubajje mu content mugende content mukole mu nnimiro eriyo bajjajja balabedera nga bambi nibe bamukolako tabimanyi nga just bamuteese mu kamera naye ne bayolinga bambi innocently tamanyi nakiyamutaddemu like nga tamanyi nakumanye yadde nga tatamwenya tataliactinga like naye nga oli serious olaga nti mbukola bwotyo obumwamba obusongole asongole yi jajjamwaki obusongole mbosesibula abatula byonna kulale nsanyuse nnyo okubanga bamumatadde mu Christmas mood muli balungi nnyo tubeebaza mwebala okutulaba omwaka guba muwanvu naye tubeebaza tetunakisobola bbawa tubasaba ekintu kimu omutonzi akkirize tuddemu tusinkane emyaka emirala mingi nokyasobola okuwuliziganya sasobola okunyumirwa okwenyumiza abayise mu mwaka n'ebisoomooza ebyenjawulo tusaba Katonda oyo yekka yabagumya yabasobozesa okulaba nga muwangula mwabafunye akamwenyumwenyu ku matama twebaza Katonda era tugamba nti agendera awo naye tukudaalira afunye obuzibu ate gwe afunye obuzibu tokulindira ayiseemu omwaka ate munanga abanaalaba kaki ate munanga tebamala abo so ndowooza kyetujja tuyamba okusobola okulaba nga tubeera wamu muno babanga ali mu buzibu mukwasizeeko asobole okuba nga abuvunuka adde mu mbeera ennungi ate gwe ali mu mirembe naawe kwata kwoyo
ali mu bwetaavu sobola batambulira nakukola ekyo ensi ejja twanguyira tubebaza era tubakubiriza tubasaba subscribing ku YouTube channel yaffe The Alternative Uganda busanga show enungi kopa link eyo jikabira abala because tuna content wafuta sitaza ni Naku Enkulu naye mwatula ne jjajjaawo ne kojjaawo ne ssengawo ne nyaza ne sezala ebyaffe tujja kwesitala tujja gamba nti simanyi wano bawemudde basitaliza n'abaana nedda bw'oba snaptalk ojja kulabanga mwenna nga family musakimu olimi lumu nga tewesitaliza bw'oba programu zino za byabufuzi za ddembe ly'abuntu programu zaffe ennungi bannange etasiima ebulaagiwa naye ffe tusiimye bwongerwa ensekere esima mu nziina oba mu nkutu mubale balungi kambalike abambejja gye neyanziza okubanga nze nembera kansubira mbere sipakiraka mumufuniramu kyebadde mwagala naye nga asanyuse okubanga olunaku lwaleero nze abadde wano olunaku lw'abakyala weewaawo tweyanziza nnyo weebale kuba nti naawe osobodde okujja n'otutuuliramu ne twogerako eri abantu ne tubawa ku butipusi butya bw'oyinza okuba nga weekuma ng'oli oke ng'oli seefu nga tofunye buzibu mu budde buno obwa festive season mu biseera bya Christmas biseera by'amasanyu tetukuganye kusanyuka tewali buzibu naye nga njagala okwebaza mwena ababaddeko mwebale nnyo mwebalire ddala nkoze n'omukyala Teddy Tenjo nabukera ku kamera ate omukulu Rogers tuli habwe yabadde mu control room Omumbejja Lilian Luwedde tudde naye mu studios webale kola njagala okubategeeza nti enkya ssaawa 2 tujja kuba weetoli wano mubeereko mbaagaliza olunaku olungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.